njala mutagingira abasawo bonna ne ba public servants mwenna abali mu Uganda. Ekigwaro gikyalero kigeragera eri ba public servants mwenna buli sector na gyolimu era nga ntandise bwenti. Tukimanyi bulungi nnyo nti buli muntu asoma era n'akolifayinga n'abandi bimwogerako asaba omulimu ne bagumuwa n'asobola okuba nga aweereza eri eggwanga lye. Ebigenda mu maaso mu ggwanga biraba. Obulwadde bungi obutambula mu ggwanga, abantu bangi bafa naye ng'ate bannaffe abakola omulimu guno ogw'okutaasa ku lwa Katonda be tuyita abasawo. Era omusawo ye muntu yenna ku nsi alina okuweebwa ekitiibwa n'okuba nti alya bulungi asula bulungi nga buli kimu tafuna stress. Ne tugenza okiraba nti mu failed state ey'obukulembeze obukyamu obutaalondebwa obwerimbisemu bwolimbisi nga yoseti bakola otabasala mutano wakale kizibu kimu akikozesa mundu. Wetwogerera essaawa zino Uganda eri matigga g'ebyenfuna nga bwe nabanyonyodde olunaku lwajjo nga kati wetwogerera ensimbi ezisinga obungi mu ggwanga kati teziriiyo nga ssente zibeekubyampi nga n'ebitongole ebisinga obungi tebikyalina nsimbi zisobola kuddukanya ebitongole bino. Wetwogerera abasawo batandise okwediima buli kitundu kyonna ekya Uganda naye era nga bumanyi Prime Minister ono atunulanga ennaanansi n'etera okuvamu mu naanansi ne baminisita bane batandise okukangakanga abasawo bano nti mutagende ku mirimu ku lunaku olubalaza mu kifuwe nga mukizza munda bagenda bagoba ku mirimu. Bavudde ne bagamba buli musawo yenna oba nurse oba doctor ali mu kwekalakasa essaawa zino ng'atadde ebikola wansi olw'okuba tebannabasasula nti by Monday oba ku Monday mba temuzeeyo ku mirimu bagenda bagoba recruiting abasawo abapya kati njala baga abanya bali bassebo ng'obudde bukyali. Ekiri atabala kikiri nasigadde waka. Mubadde musoma history byafaayo mu nsi zonna. Ng'ekintu kisinga obukulu nti ensi kasiteba ng'omukulembeze atudde mu ntebe si yalondebwa mu Bannayuganda oba bannansi. Buli kimu kigenda nga bwe kirina okubeera. Essaawa zino abasawo banje emyezi 6 mulya munywa musomesa abaana nammwe mulina ebizibu byammwe abala mupangisa. Ne omala otya emyezi 6 nga tofunye musaala oli doctor oli nurse. Kitegeeza mufuna stress ne musasula kutuusa service ku Bannayuganda ne mujjanjaba bubi. Njala bategeeza ensimbi ze mubabanja ziba wakatikako kubanga muzifuna olw'ensonga muzikolerera. Kati gwali omusawo biro Museveni ne Prime Minister babatiisiza tisitani mutagenda ku mmande bagenda bagoba ku mirimu njagala bawagaabwa. Yagambye bagenda kulikulutinga abalala tebalina alina ekikumi kisobola kulutinga de nurse kabeeredde okwita tebakirina. Bwaba balemeddwa okusasula mmwe already abalina contract nga tembabanja na sente tembabanja kintu kiri ambu mwetagamba muri settle mulina amayumba mulina bukimu banaasobola batya okulikulutinga abantu nga balina bafunira ennyumba balina bafunira medical insurance balina bafunira buli bagenda balikulutinga batiisa. Omwaka oguwedde omukulu yemu yagamba nti mutasobola genda kukola agenda kuleeta abacuba agenda kuleeta abasawo okubajja ecuba. Nembuuza okujjako ng'ono musajja Windows zayika ngere bwe tumugamba. Bw'obanga olemeddwa okuliisa abaana kiki ekikuguza obubizi obwabitanga? Okitegeera Museveni bw'oba tosobola kulabira abasawo ba Uganda. Owava otya n'ojja n'oyinogamba tugenda kuleeta abasawo okuva ecuba munne bali abasajja babbeeyi. Buli musawo muleeta Uganda yekkokole basobola okukolera ekitundu ennyo omuntu asobola okukolera 5,000. Kati bw'obanga ow'emiliyoni akulimye okusasula ow'emiliyoni 5 akulimye okusasula oleeta miliyoni 15 gwogenda okusasula brains a monkey. So mwenna mbagamba tebageza ne babatiisatiisa abasawo ku mmande temulinnyayo bamale basasula ssente zammwe kuba zibagenda basasula teziriyo kati kambabikire. Bwe mulowooza nti ekikyali kituuza mugende mukubire ku bantu akakiiko akatwala abasawo mubabuuze essako yammwe ssente ezirimu. Temulina wali n'ekikumi n'eki mu ssako y'abasawo kubanga ne ssente zennyini eziteekebwamu Ministry of Health nga mumanyi bulungi abajambula bagirimu era nga Museveni yabakozesa ne ssente bazibba mudda. Kati njala bagamba tebabatiisatiisa muddeyo ku mmande ate ekireetabala kyekirina asigadde waka. Abasomesa kye kimu mugende mukebere mu ssako zammwe temuli ssente. Nammwe temugenda kufuna misaala tebagenda bongeza simanya basomesa science nammwe temugeza bwe mba muteeko musulewo ebintu musule mugende kubanga kino kye mukola musomesa eggwanga. Abasoma mujjanjaba abalwadde kati mbanga temusobola kufuna ssente zibabeeza mugenda kujjanjaba muti abalwadde kitegeeza mugenda kufuna stress emirimu gibaleme muttira abantu bwerere musigale waka demonstration zitandike buli muntu asituka kubanga kino gavumenti eri mbuyinza tiyalondebwa bantu kyovula n'ensimbi ziganya okutambula okujja mu bitongole okuba teziriiwo bazibadda. Banki ezisinga obungi ku international level ziganya okuula Museveni ssente tana kyagenda bakolera. In fact babadde baproposing ambusima budget bagyongereyo mwali mukiwuliddeko kubanga agenda okusoma budget tanadde omuno gw'ennusu gwagenda okusomesa budget eyo. Kitegeeza tuli mu failed state kati buli musawo yenna gy'oli mu Uganda obanja emyezi 6 tosasulwanga. Weekalakasiza bakutiisa ssente mu kumande batudde bagenda kubo mune tuula bakugobe kubanga ne bono okola ssente teziriiwo ate tebalina ssente zigenda kulukulutinga bapya ekyo mukimanye. Kati minisita oyo akutiisatiisa bibabbi nnamba emu
ekintu ky'okutiisa kyakoma dda entulimu.com era musobola okugenda mu nsi eziriraanye ne musaba emirimu bagibawa muve mu Uganda oba muteekwansi ebikola kubanga eno failed state mwegatte ku bantu mutandika okulaga Museveni nti si ateekeddwa okufuga eggwanga kubanga eggwanga liri matankane ng'empaleze so mwenna abasawo abasomesa mwenna mbategeeza mutandika okwekalakaasa UPDF mwatesinza bbaga kuba kindeeta olwaleero kizibu nnyo bwobanga oli mujasi wa poliisi genda okebere mu kisako yammwe temulina ddi n'ekikumi n'eki bwobanga oli mujasi wa UPDF mu kisako kyammwe temulina ddi n'ekikumi n'ekimu nga n'abadde akulira sako y'entebe bamusse ago nago ngaleeta kitegeeza ki ejabalula esiridde mwena ba public servant kyekiseera mukwatemu byemu muddukire ekibabu gavumenti eno eriko eyatwerimbikako nga tetwalondayo ekintu kigenda kugwa essaawa yonna nze mbabuulira tebalina sente bagenda basasula. Action is better than words. Mutudde temuddayo kubanga eddwaliro batirimu ddagala ng'eddagala balibba temulina misala for 6 months muba mukola mulimu ki ekivunulwa nti mwe kennyini mwe mugenda okulya mu nsi yammwe olukwe. A failed state is a failed state. Tebalina the single coin mu treasury tebalina wadde ekintu kyonna kibagenda bbawo so tebasobola kugenda ki tebalina kibasobola genda bakulya so tebabatiisatiisa. Eyo message yamwe badde mu kigulalo gikyale mwena ba public servant bingi nti oli mu ssawo stay home togenda kukola nga mukikoze kyabatiisatiisa mutadde kumali bagenda bagobe tebalina sente zigenda kulukuzinga bala police temulina sente mu ssako abala mututtemu akati babasasulanga kiki mukola mu police tugenze mmaje mu ssako zammwe temuli wadde ekikumi n'eki kiki kye mutuddeko ng'ensi egenda mugiraba nga temuli batendeke mwemba bamaze ekigulalo gikyalino kimaliriza kati njala tandika video. Ngaba nabagambye nti video egenda kubeera security alert saagala baluisa nnyo nga sibadde information olw'ensonga. Alright, ekigenda maaso mu Uganda amuyinza okuloza nti kyakusaaga si kyakusaaga. Nzize lunye mbagamba nti waliwo enteekateeka namutaayika ey'okusaanyaawo specifically abantu mu kitundu kya Buganda. Bingi nti oli musoga oli mu Nyolo oli mu Konjo oli mu Lugwala oli mu Toolo oli mu Nyankole oli gino ng'obeera mu Buganda mw'osiisira nawe kino kikkakatako bagina tandika okuteba batemula ngira batemula n'abaana bammwe. Wetwogerera waliwo enteekateeka namutaayika gavumenti ya Museveni mu lukola okutta abaana abato mu Buganda bonna nga kino bakikola batambula jjukira baali balese kisikimu eky'okugema abaana kati bakyabagema abaana b'abantu bavunda ebisambi abalala tebakyasobola kuyimirira abantu abasinga obungi abaana babe balwadde bali mu mayumba tebakyanasiriza basobola bakozesako mbadde ndyawo nga teziri busa drone zange nga zitambula zirawuna ne zigwa ku kabinja kw'abantu abakola gavumenti aba state agent batambula ddo tuddo mu byalo nga bagenda bagaba eddagala bali wa family z'abaana mbuli akifuba eddagala lino balitambula baligabira abaana bazadde b'abaana mbuli akifuba eddagala balita amoxicillin 250 nga mbulikola ku kifuba kati obusibu obuli mu kino munnange bamala okukola ekintu kino bakugamba nti tuwe essimu yo tujja kukubira tukubuuze omwana ali atya ku ddagala lyetwamuwadde wamuwadde okumira eddagala lino butwa mulitegeere bulungi n'eddagala ebagaba liiryo eryo eddagala butwa mulitegedde bulungi gavumenti etambula eriwa abazadde naye eniritaani mbubalekera essimu yo bakubuuze omwana ali atya gwe bawadde eddagala butwa bulungi nnyo buli famire bagenda bagiwa kati njala bagamba temugezaako wadde n'olunaku n'olumu okugamba nti mujjira abaana bammwe mbawe eddagala lino kubanga mugenda kuba kampuni ezikola eddagala lino kampuni za Museveni ndooza mulira bulungi KPIA ekola eddagala lino batambula baligabira famire z'abantu mu ddagala lya kifuba naye bwe baba bayetaaga essimu yo oluvannyuma bakubira bakubuuze omwana wo ali atya oliraba liri eddagala gavumenti etambula egaba mu kyalo kyonna naye baligaba mu Buganda specifically eddagala lino lya butwa eddagala lino lyaki lya butwa batambula baligabira mu Buganda baligabira famire z'abantu naye obawa n'essimu obabuulire results zinaba ziyimiridde zitya after ngomaze okuwa omwana w'eddagala naye ng'eddagala lino butwa ndoza mugenda kitegeera bulungi nnyo liiryo kati njala kuzannya voice note yalimu ku drone zange mujuulire ndi abategeeza kubanga abantu bakambwe tebakyagala kutya so omuntu ng'ali eyo mutegere bulungi oli bwajjambu akuwa eddagala lyawe lya kifuba mumanyi nti baba wabutwa baana bamukubatta empiso zikyagaanye kati baagala bayita mu ddagala lino ery'obutwa so muwulirize bulungi voice note eno mutegere bulungi nnyo kyo kigenda mu maaso mu Uganda tulyoke tugende ku programu entuufu eyandeese aya basuuliriza mwana wange mukulu
wange ticha Lumbuye nkulamusisa wazotya sebo afije tulino Mungu akyakuuma songa zo zoyogerako ez'okugema abaana kati waliwo ate kibatandise okugaba eddagala mu byalo mbulya kifuba amoxicillin wa kids amoxicillin kids mwana omugamba amira empeke emwemu ati Mungu yangasanya nsoboseza ningenda ko mukyala waka nasanze omukazi bagamuwa naye tiyagawa ku mwana kubanga siseme munyonyola buli kimu era ebifanye bino bifunyonga nabikuweereza wano olabe kiri mu ggwanga abati bagabye amakerenda ago basaba n'essimu ey'omuntu awaka gwagabidde ki amakerenda mwe bajjamu kubirako bamubuuze omwana ali atya kitegeeza balina ekigendera kyabwe kyoza osomesako ebbanga lyonna kati mabegako badde bagema mbabaana kuddukana kitegeeza era mukazi amugamba tugewayo omwana okumugema baluli balina ebigali bamugemamuuko nemugamba atawule amanda kusinyirwa amanda muwanywe naye lwamuwaddukana kati muganda wange kankolera ebifaanyi binaawo birabeko tomanyi oyinza obereka ku bantu balaba amakerenda ago naye gakolezebwako gundi kampuni eri awo ku stretchers yentinde gakola kwagaliza olunaku olulungi aya basi awo nvuddewo nabagambye saagala kulwawo kati ndowooza njagala tandika ne information entuufu eyandese. Alright, ekyo mukiwulidde abazadde kiri gye muli okusindikira baganda bamwe video eno mugisale mugiweereze mutegeera abaana bwe mulese mu byalo kiki bwe bakola. Ntandise bwenti ennaku zino nzija nkola video nze netambula nengenda nembaga egenda mu maaso mu Uganda temujja bitegeera. Nabategeeza nti akakodyo akali mu kuwummuza abasirikale abali ku ddaala ey'amakulu n'amatono kakodyo kakutta abasirikale namulowooza nti nsaaga. We twogerera olunaku lwa jjo nga lukeesa ekiri ekikeesezza olwaleero omu kwabadde bakulira ssako y'abasirikale mu bitundu eby'Entebbe omwami ono yattiddwa. Omwami ono yattiddwa mu nkola gye battamu omugenzi Kazini era nga yattiddwa muzimu guest house. Omwami ono ye Joseph Mukuraine yattiddwa olw'ensonga nti abadde abuuza ebibuuzo bingi nnyo ku ssako ku nsimbi ez'abajaasi naye ng'ate ssente zino tezirinaako we ziri. Kitegeeza omwami ono naye yattiddwa mu ngeri ey'ekyonoonero olw'ensonga nti omusajja ono atandise okujja bannayuganda nakabala nga yeetegekera okuba nti abasirikale bonna abasinga obungi mugenda kuba temukyalina nsimbi. Y'oyo Joseph Mukulaini eyattiddwa mu guest house ono nabadde ku ddala lya meja nga y'omu kubadde bakulira ssako z'abasirikale ba UPDF naye nga abadde abuuza ebibuuzo ku nsimbi za ssako za UPDF ani azirya. Ono Joseph Kulaini yattiddwa olunaku lw'eggulo era bakyakola ebibuuzo ku social media ne mawulire bafumbafumba story naye ng'ekikulu bamusse ono meja mulamba. Kati we ngambidde aba UPDF abalooza ne mugenda kufuna akasiimo n'ensimbi ze mu savinga zabajjako zonna famire ya Museveni yezirya era nezeggwera bulungi nnyo nga nabo gye simufungize y'ensonga lwaki buli kimu temugenda kifunamu okujjako kusituka mulyoke mulwanire eggwanga lyammwe. Ono mujaasi munnammwe yattiddwa ali ku jjaala lya meja n'abala bangi bagenda kufa nga nabo gye simufungize. Mutegedde bulungi nnyo. So awo nno wentegereza abajaasi ba UPDF mwenna buli omu gyali kyekiseera mulima kufa nga biyenje musituke mulwanire eggwanga lyammwe mulizeewo kubanga mutalwanirira abantu bammwe kitegeeza mugenda kuba mufudde togge nga temulwanyeeko wadde okufa. Era nsaasidde mwenna abagenzi okusayininga embuya kye tuyita retirement certificate oba okuva mu magye eyo mwasayinire death certificate nkiddamu buli munnamagye yenna yasayininze retirement certificate mwovudde mu magye. It wasn't a retirement certificate, it was a death certificate. Nkiddamu, it wasn't a retirement certificate, it is a death certificate. Okusinzira ku information gye nnina. To prove this, last week nabagamba oba 1 week and a half back nabagamba nti waliwo olukwe olw'okujjawo bannayuganda bannakabala abaddukanya bizinensi n'abanene mu gavumenti bweppo n'abanene mu magye ne mulowooza nti nsaaga. We twogerera essaawa zino ne bagamba nti bagenda waliwo ku dita egenda okuwapiniga kubanga mu halls constitution atena wayina kuyimirira kufuka president wa Uganda. Ne babayise mu NRM it is impossible. Ne babayise mu parliament it is impossible. Ne babajjo Jessica Alupo mbwazinya vice president it is impossible. Kino kyalina okukola kiri kintu kiki ku dita.
Mukino yoseti bahabula tabasira mutano wakati jinsia tamzizede nsanga bisibe we yasabira muganda we kale nasabira muganda Kagame amwe backup ku maje in case ono mwana abasobodde okukola kudita amaje gano gabenga gamukuuma. Kino yakikola nga akimanyi nti 95% amaje aga Uganda omuli aga SFC omuli aga UPDF ne military bako wadda Museveni ne family ye n'omwana yenyini bamukowa kuba tasobola bakulembera. Kino amaje gano nabagamba kagenda kujja agamu gaali gayingira dda era nga bangamba gaali ga stationing dwa ku Speak Resort mu Nyonyo eyo nga jegeraka ne final send off eyingidde olwaleero era drone zange gezibadde zitambulya zodo okunsindikira footage okulaba nga amaje gano gayingira dde babuzza agamu gajidde mu motoka za UN agamu gajidde mu ngoye za bulijjo agamu gajidde mu motoka eziri nga zibuzabuza neze drone za zibali za confirm ze dda kuba nabagambe dda kumacha nti amaje gano gatandise okulumukanga yingira mu Uganda. Jukira nabagamba nti waliwo kye tuyita repressing the indigenous Uganda with the foreign soldiers from Rwanda as a backup nga bagenda okubanga bawa orders. Kino kituusolwa nti abasembyeyo okuyingira olwaleero officially bo wayingiridde mu motoka kubanga jukira abasembe bayingira kiro kati bali bayingidde misana ng'enseera era njala ba footage yennyini mulabe bulungi nnyo mulyoke mutegeere nti nze information yange gyembawa ebeera teriiko wadde omuntu asobola okuba nga agidawutinga ngenda ba video zino muzire bulungi zonna kubanga saagala saategedde saawulidde ze zino video bulungi nga zitambula. Njala bo video zino zonna muzirayi bulungi nnyo muzigwe nnyo ali mulyoke mutegeere nti ensi weraga si walungi. Njala gibadira bulungi mugire bulungi nnyo. Tegedde bulungi omanyize information yange njibawa nga kuliko n'obujulizi saagala gamba ate gundi yatuwadde information tekuli bujulizi aya basi kati mugenda kwetegereza bulungi nnyo mutugende mu maaso. Kyabongera saagala mugende musajja atuwadde information teriiko bujulizi simanyi teriiko ki nze mbawa information ng'eriko obujulizi buli kimu kyonna ziizo bakozesezza baasi nyingi nnyo omuli neza Trinity n'endala nyingi nnyo ezivudde Rwanda okuyingira eggwanga lya Uganda. Ndoza mukitegedde bulungi wano zibadde zikyamye baali bakyamye kufako na kunywa ku mazzi bamaze okuyingira eggwanga Uganda. Ndoza mutegedde bulungi awo nno saagala bbalu esaawo okujjako bategeeza information endala eyandeese tugende mu maaso. Alright. Nga mazo bategeeza nti backup force emaze okuyingira mu ggwanga Uganda. Kiki ekiddako? Kati gwe jeno gwe bawummuza, gwe meja gwe bawummuza ng'oli mu UPDF simanyi oli mu military. Kitegeeza gwe yakalola esiridde. Gwe yakalola ekola ki esiridde. Mu kifo ky'okubattanya enseenene nga mwetuddeko kubanga oleda amaje gali gayingidde.
olige yasaba omwemu mwebuzabuza nga bafuka banaba nti information gyatuwa ajijja luddawa nawe gendo ogawo omuntu omulala agikuwe kati nze mwa information mutegeere nti backup musajja yasaba okutuukiriza ekikolwa kya mutabani we okutwala obuyinza by force yiye etuuse kyova mu Uganda temuli kintu kigenda kukolebwa essaawa zino nga tukyalina military government tuyina kusooka kujjako military government na buli kimu kyonna mulyoka mutegeere kyekigenda maaso mu Uganda kati ngenze maaso tugende maaso na information endala emmotoka mazo ziraba ziyise ezimu bazibuziza ziyite Tanzania endala ziyite Rwanda naye byonna tuteekayo drone zaffe ne zigenda maaso ne zibawa buli kimu ekigenda maaso tugenze maaso ekikwekweto ekigenda maaso okujjawo abasirikale abanne mu ggwanga kitandise okugenda maaso era nga wetwogere omusajja oli gwembalaze meja abadde akolagane abadde akuuma ensimbi z'abasirikale eza sako ye bamugjewo olunaku lwa jjo ono ye bamugjewo olw'ensonga nti abadde ayingirira okusaba ssente ez'abasirikale nga nazo takola ki taziraba era mugende maaso nga mwetegereza bulungi nnyo nga mutegedde kyekigenda maaso mu Uganda olw'ensonga nti essaawa yonna wandugwawo ekintu ekizibu Museveni ne mutabani we bapulaninga kudita eyinza okuhapeninga essaawa yonna njagala omuntu ali kuno ombuulire mu bitundu byonna bw'oyita essaawa zino bukyanga tumala akalulu ne tukatuukamu okutuuka pressure wegenze nnyingi kiki ekibeeza amagye ku nguudo za Kampala okwetoola mukono wa Kiso Kampala weewuze kiki amagye kati gagala kusinga n'abantu Red block aziringa red block kitegeeza balina ekintu ekine kye beetegekera naye okusinza ku information drone gye mpadde ngambye bwete damotegeeze abantu bwategezaako naddala abaddukanya business mu Buganda begendereze nnyo ne amagye agawumudde bagawawumuza mu kigendero ekipya ekiriwo ekya okutabangula eggwanga abagenda okuwamba obuyinza abantu bangi bagenda ddusulamu akaba najjawo nempisa information abaganda bagenda okuttibwa mu business mwali mulooza nsaaga kitalo nnyo kitaffe omusajja omukubadde basinga ensimbi era businessman mukulu Atanasi nanyini Maria Flow hotel esinga obunene mu Masaka bambi bamusanga mu kisenge kyekimu ku hoteli nga yassiza dda ogw'enkomerero okunoonyereza okugenda maaso era state yakuyingiddemu tekiriza kunoonyereza kuba nkimanyi omwami bamuzise endoza yesterday naye tewabaddewo okunoonyereza nnyo kw'amaanyi okusinziira ku drone yange ngambye nti egimu ku mirimu 7 gye yawa ba agenti ali mu bitongole by'enjawulo okuba nti bapoisoninga n'okutemula bannayuganda balina ssente omukulu ono nannyini Maria Flo mukulu Tanansi yaweebwa akatwa akamujja mu budde nga nabwe gye simufungize era drone zange zintegeeza tegeeza abasajja n'abakazi walabula gye buvuddeho katono okubyokwerinda byabwe begendereze nnyo nti mu process eno y'okwagala okutwala obuyinza by force abantu bangi bagenda kuttirwamu muno mwemuli bannabyabufuzi mwemuli abantu b'ebyensuubula mwemuli ne bannamagye kubanga bagenda kukosanga omukisa nzize nkuba information eno okutaasa obulamu bw'abantu nga mbategeeza nze siri wano nti n'oluganda wange nti oba nina kinedda ndi wano okutegeeza bannayuganda besaagala baffe sisobola kusirikira information naye ng'ate nina ogibawa kati mwenna abaddukanya business mu Kampala balina zaakedi mbategeeza mwegendereze abajasi ba UPDF temufattoge nga musobola okwerwanako mbategeeza mwenna abantu abalina business nga mulina akasente mbategeeza era kinabagee mujje sente mu banka sadde musiru mujje sente za mu banka kubanga ne banka zennyini ezibadde zitereka ensimbi zammwe zitandise okuggalawo nga nina bwe gisimufungize ekiddako ki bagenda kutwala ensimbi zammwe nammwe kennyini babatte nababuulidde ekibbattaka ekiri mu Buganda kiri mu Buganda wokka kiki ekigenda mu maaso kubanga baagala kweddiza ttaka lya Buganda na buli kimu bakitwale eyo nafulofuta okumula ku social media biki ebitambula mission nteeketeeke njagala bategeeza ne mba nga muli wantu mutudde abantu 10 abantu 7 abasinga obungi si baba batuufu babafuna obusente okuva mu state okuba nti babega naye nga kibabegera kwe kuba nti ono musajja ayagala kutta bannayuganda kati njala tegeeza mwenna abantu bannayuganda ddala baddukanya business abasajja aba UPDF please mwerwaneko ng'obudde bukyali mission y'okubatta weeri mwabasuubuzi abalina akede mu Kampala ne business mission y'okubatta mweri tekyukanga olw'okuba nti bali bassobbi mission yaabwe yasooka n'ebiramu mazo gikuwa tekitegeeza nti obutete busobola kukutta kyekisooka ekyokubiri tekitegeeza nti mukisuubira okujjawo okukyusa gavumenti mu buyinza n'amaanyi kyetuyita kudita muyinza okuwona kyebagala okukola kati bagala kukozesa kudita mu kavuyo ako bugenda okera ku makya baga ti gundi bamuse kubanga mu kavuyo ako tewabeera omuntu n'omu agenda kuobuzanga vuba nga bakola ki kitegeeza nti mubeera collateral damage abafiiridde mu kavuyo ako obutafiira mu kavuyo kano ngenda basi bangenda bagise mufungize
abantu abanakyusa eggwanga lino okulijja mu mikono gy'abasajja bagwira kyekiseera musituke mulinyumiza ki abaana bammwe ng'omunyarwanda yawamba eggwanga nkiddamu musituke mulinyumiza ki abaana bammwe nga abasajja bawambye eggwanga abanyarwanda amagye gaago nga balazeeko gayingidde temwena kyemugenda kwerimba naddala abasajja n'abakazi abaganda abakyefuula nti mukolera Museveni nga Museveni si munnammwe both ng'oli mu diaspora ate ng'oli ewaka Museveni talina kyakwagaza kubanga agenda kutta nga bagenda kussa abanyarwanda nabagambye department ezisinga obungi mu gavumenti zigenda kuggalawawo n'abakozi basindikibweka by force kuba tewali ssente kiki ekiddako mugenda kitegeera nti embwa etandise okugaaya emmwanyi mbasaba musituke buli omu akoze kyayina musobole okutaasa ensi yammwe bano abasajja si bannayuganda ekyo mukitegedde tukibabulidde emyaka 76 mukitegedde naye mulinda ki yoseriti babalo tabasala mutano wa kalezensi yaleta bwe yajja okuwamba eggwanga lino yayita mu bannayuganda yayita mu baganda kati gw'omuganda agawumbidde gwe munnayuganda ali ku social media atasobola kubaako kyoyogera oba kyoteesa please oba oyambirawo ensi yo ensi bagenda gijjuza omunyarwanda ojja kuba nga tokyasobola kusaba muli mu Uganda nze okoose tebajja gukuwa nze tuhayiro tebagenda gukuwa nze muwanga tebagenda gukuwa okujja ng'oli munyarwanda ekyo mukitegedde bulungi tebagenda gukuwa Museveni tabangako munnayuganda ekyo mukimanyi family yonna tebabangako bannayuganda bonna basajja banyarwanda mudidde eggwanga mudirese muli obusente obutonotono babawa muweeyo eggwanga balitwale nabagambye buli kimu kigenda kunya kigenda kudda mabega sabbuuni ayingidde omutwalo amafuta gayingidde akakaaga gagenda mu 7 abaana bamujja kuba nga baziza ku vidi nti school fees twazongedde oba tolina mwana mwezi ewaka muganya okusituka muganya okubako kyemukola kuba bakuwa miliyoni odda mu kkola olugambo bakuwa akasente esente zigenda kuba tezina mugaso kati gaga amajenze information yange njibawo nembawerako na buli kimu ekibira kyetaagisa mazo balaga kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga nkibalaze bulungi saagala saategedde saawulidde gw'omuzadde ng'oli mu Buganda oba oli mu Lugwala oba ova ludda ng'oli mu Buganda making sure toddamu kukkiriza muntu yena kuleeta biragalalagala ng'abiwa abaana ogenze mu ddwale wakubye eddagala effu kuba gavumenti bweti bweri ogenze mu banka tosanzeeyo ssente abantu bangi batandise ogenda mu banka nga ssente zaabwe teziriiyo naye nga nkibagambidde ebbanga ki mbagambidde ebbanga ki mugende mujje ssente zammwe mu banka mbagambidde ebbanga ki mbagambidde ebbanga kyokuva mwaka ejeezo kirije muri fogwa ffe tugukoze kubanga teri TV radio station egenda kuwa mawulire gano amagye gano gayingidde teri wadde TV wadde nennema egezezaako kufulumya footage ono teriyo teri wadde TV radio station eyayogedde ku meejo ono owasako etwala ekitundu ky'entebe kyonna teri wadde yamwogeddeko nti baamusse teri wadde yamwogeddeko wuyo musajja wattu teri wadde yamwogeddeko ne muli omutudde aba UPDF batamu wuyo musajja wattu muna Uganda abadde alwanira abasirikale wuyo baamusse bamutugidde muloogi musajja mufu kubanga ensimbi z'abadde abajja kulwa abasirikale banne teziriyo oli wa UPDF oli mu ttenti ogenda kugivaamu ddi gwe omusawo essaazi nagenza okwekalakasa gwatiisiza ogenda kufuna disere ziberera eziriisa abaana bezibaweerera nawe ogenda ozimbeko akayumba ddi owa UPDF kati bayingiza abasirikale abasukka mu 1,000 abanyarwanda bajidde ku peroolo
eno mission contract wakati wa Museveni ne Kagame nti Kagame ayinza okuba yagenda osasula abasirikale bano ne gwali mu Uganda ayina okulwana onule gwanga lyo oliawo kanudde amaaso tunudde abasirikale bali Somalia mmaze omwaka mulaba temufuna sente kyokka sente zammwe African Union ne UN zisasula sente zo gena kuzomwezi 27 ne zigwa ka account zammwe babagamba sente teziriyo muri Somalia bakuba bomu temuli ya mmere muri wakamutudde mwezinze baba fula export nga neje mugenda ku kichuba tebabasasula sente kiche muliko wakite muzukuka nze munnanga ate mwabaita bambega simanyi obega nze tebakyantiisa nze tebakyantiisa kuba kati nasala lero kubanga okufa kumu n'okuzalibwa kumu kati gwaddeyo musimanyi bantiisa olejja mwini box yange yakakulya mwini box yakugulira esimu yayine mundu lwaki atajja mwini box yo mbakutiisa mutoyogera lwaki tuyogera ensi yo bagitwale ng'osirise kyokka ng'okimanyi omuntu agitwala ensi yo munyarwanda kati babayingiza ogenda kukola kiba otakisetuka babayingiza mbakuddemu gwe yakatuuka obadde toliiwo nzikuddemu video ziwulire ogenda kudda loddawa bayingidde ne wakuba ekirayiro mbogenda kulwana eggwanga Uganda otudde ffe tukola ogwaffe TV kizitasobola kukola era mutunenya naffe ogwaffe tugukoze n'owulira mbusimanyi akalulu kaveemu no tulina okukola ekintu process by process akalulu kano tulina okuexposinga mu 7 ne international community emanye nti ono buli kimu akikoze kiweddeyo kubanga ebyo bannayuganda batategeera nti okulwanyisa dikiteta muyitamu process by process esooka amenya constitution si yaggwanga yokka n'ekibiina agimenya njera kubuuza mutabani woono omugenzi olanya Museveni gwe yettira bwe yabadde ajja okumuwa kaadi bayise gundi bayise delegates conference ey'omu northern Uganda okulonda omwana oyo no it was order from above yabaddawo kitegeeza ne constitution y'ekibiina yaki agimenya kubanga yayina byayagala constitution yagimenya parliament yagifuula kinaabiro in fact kati njala bagambe mwalabye akakiiko kakosase akaffe waliwo mission enteeketeeke drone zange zo parliament zangambye nti akakiiko kosase akaliko bannanuupa bakuuza ebibuuzo njala mwegendereze nnyo waliwo emboozi enfumbire ku mitimbagano egamba nti ebibiina ebyefula bivuganya gavumenti ne gavumenti yennyini bali mu nteekateeka esiiga ekibiina kya nuupu n'abakulembeze baakyo naddala ba parliament etoomi nti basinze okukola obubi bukyanga Uganda parliament ebeerawo era bali mu kirinnya kimu ne gavumenti olw'okugikkiriza okulya enguzi n'okukkiriza abakungu ba gavumenti okulya enguzi njala babuuza era bino ebiwooziboozi bitambula bibiri ebirowooza nti bibadde mbyobufuzi njala bategeeza omubbi omukulu ye Yoseti Bahulota Basira mutano wakati bano bwe bajjawo off camera bagamba bamemba ba parliament temwina kyemusobola tukola kuba Museveni yatulonda ate Museveni yatulagira kati mwe temwina kyemusobola kukola kakatube tugoba temusobola tugoba bakibagamba opening camera zivuddewo era babasekerera kati gwe nojja n'ogamba simanyi bamemba banuupu abakola ku lukiiko obuliza buli bw'enguzi tebalina kye bakoze omulimu gwabwe
information bagifulumiza be expose abasajja naye ebisajja bya government bigamba ate simanyi nupu nafu mwababbi mwabba okuvuna kulo mwajja nakati mukyabba temulekerangayo kubba omusango muguteka kwani kitegeeza nti mwogere ebibuuzo bye time mwegenda kujja ne bw'ono oba oli Chicago n'oba oli Toronto n'oba oli Bungereza nga government ekise mu bbanga ttono tugenda bafuna mwenna mugenda kuyitibwa buli omwanyonyole ekigenda maaso otogere saazi n'ababbi bano bali mu kutunda bizimbe byabwe musaidize Najeera Namugongo Kira Ntinda byonna bali mu kutunda apartments ze bazimba muserezo mu omusolo abasajja n'abakazi abakola mu government otuuka ku apartments zaabwe ziri ku international standard nebo mubuuzo omulimu gwakola mu office ng'afuna 1.5 million satu mwezi nenga ali worth billions and billions of money of properties nomboza zijaluddawa ze sente ezigula eddagala abantu abalonde basirimu ze sente zinotekeddwa eddagala malyo ze sente za sako z'abasawo ze sente za sako z'abasirikale ba UPDF ze sente ezino okutambuza government n'emirimu gyayo bazibye kubanga bo mulimu gwabwe gwakubba kati kyebakola kiribwe kyebatandisa okukola muwuli ekibozibozi ekitambula sime bitaatule baba simanyi banka ali mu katone banka sime bamanirenda bagala twala bizimbe bibi no omuzanyo guli bwe guti bitaatule mu ku box era nga bitaatule box ya Janet Kataha ebyobugagga byalina 70% bya Janet atya nti government bwekyuka ebyobugagga bigenda kukwatibwa balina bitunda bagenda kukola batya basindika bitaatule newola sente ziri worth those properties n'atazaayo sente ezo kati yo banka nesindika ba block babachi nesindika ba blockers bayo bateke ebizimbe bya auction babitunde kati kana akaliwa akasera ko kulwana na buno bukodyo bw'abayaya balwana ku street nga bagenda okubba tewali nnyo kyamanyi kiriwo bali mu kutunda properties zaabwe nategezeddwako n'abasajja basinga obujja banyolanda babadde mu lukoola batandise okutunda amataka gaabwe ge baali babbye nga baagala kudduka era basinga obungi badduse bayingira Congo kuba bakimanyi ekijja kati gwaliyo ng'obuzibwa oganya okulwanira ensi yo ng'okimanya akabinja k'abantu akatufuga tekaladde omutwalo kitegeeza oliko ekikyamu ku mutwe tulina kukwatira wamu tununule ensi yaffe essaawa zino nga ngenda kudda ku nsonga esembayo ekyennaku kiri nti bannayuganda tulemeddwa okumanya obuyinza bwaffe mu Uganda ne tutunuulira Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omuntu Robert Kyagulanyi Ssentamu ali omuntu omwo ekintu kyakola buvunaanyizibwa bwe ng'omuntu gwe naawe olina obuvunaanyizibwa bwe ne Kyagulanyi olina omugabo gwe gumu ne Kyagulanyi kati gwe bw'osirikanga ensi esaana togenda kunyenya Kyagulanyi njala weebuuze lwaki Kyagulanyi ateereddwako amanyi mangi kubanga yaliko ensonga basigadde bonna asoole mu byobufuzi bonna bayaye bamafiya bafuna ssente nga basinga n'omuvuma talina mulimu wadde address nti atunda obumasu atunda obuleega oba atunda empapula z'amawulire yavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu nobatulina n'amaanyi ne gakuggwamu novuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'oli ku kyeyo olikozesa social media ng'ate kyalwandira ove ku kyeyo dde waka osobola okufuna ekyokulya n'okweyagalira mu nsi yo naawe nodda ku Kyagulanyi n'omuvuma kitegeeza mukolera gavumenti mukino maliriza mbagamba mwegendereze nnyo Uganda weeraga njera sooka kubuuza Uganda zaabu akulukuta n'omubisi lwaki export gye tulina kati y'abantu nga n'abantu gye bagenda bakulumukuka abatasobola kufuna mirimu gw'omuntu atannamanya kiri mu nsi z'Abawarabu eri Bannayuganda njagala osokolooza emirundi esatu nga tunasindika mwana Dubai tunasindika mwana Saudi Arabia tunasindika mwana wala wonna information gye nnina gye nkuŋŋaanyiza okuva e Dubai ekaabya amaziga omuntu yenna ng'olowooza emirundi egisooka mu esatu sooka olowooze nga tunasindika mwana wo Dubai ya floodings ne ba foreigners abaagala emirimu in fact abanoonya emirimu bangi n'okusinga emirimu e Dubai kino kiviiriddeko bannayuganda okutandika okwejjambula mu bw'ensi nga bafiiriddwa obwongo bwabwe nga tebakyategeera ennaku zino tebakyabiteekana ku social media mukimanyi nti gavumenti yaawali balina strict laws omuntu okufa kiba kive tebaagala mawulire gafune mu nsi yaabwe obeera ku social media njagala ombuli emirundi emeka gy'owodde kugegula livudde Dubai lifulumye ku internet oba nolira bakwalu Jazeera okujja ng'osanzeyo promotion ya bizimbe baba na beach na business tolya continent kyonna abaddemu ekiti kubanga bakeepinga information yabwe munda naye nga abaana bali mu kwetta abaana bali mu kufa pressure gwoba oyagala kuprovinga kino kubira omwana ali e Dubai nga tannafuna mulimu ng'agenda ku visit visa Bannayuganda batalina mirimu e Dubai esaazi tumawera n'omutwalo gumu n'ekitundu
nenga ate olunaku kitono nyo wayingira abana abawere 10 nenga ekibatwala kunoonya mirimu ewaabwe emirimu tegisobola kubeerayo. Dubai Uganda yawako Dubai obuyambi kiki kyatuuka ku Uganda kuba tesobola kulabira abantu baayo nga tubasindika bweru kino bakikola bwe bati. Abantu bonna system y'abasibira mu bbwa dira bananso balumya obwavu oba forcing okuva mu ggwanga bagende ebweru waayo baleme kuteekako dimaandi y'emirimu nti waba waze okwekalakaasa okunooba okukyusa obuyinza oba tokyalina force y'amaanyi kati bo bagende ebweru bafiira ye nga bw'ayingiza babe bamukkiririzaamu. Njagala bagamba essaawa zino okuva lwe twatandika okwogera ensonga zino twandibanga mu Uganda mwakayingiramu abagwira abawera miliyoni 10 nga tebali registered tebamanyiddwa kuvuna buddo batandise okukipayinga amataka g'abantu bagatwala baindiginasi Uganda ne zibattibwa mu kimpukumpuku nga teri amanyi. Abaana bawambibwa drone ziwamba ne zibasiika ne zibatta teri ayogera. Omuntu yandibadde ayogera ate go balima empindi ku mabega. Omuntu avaayo kulumirwa bannayuganda ate go balima empindi ku mabega. Ebintu byokulepinga abaana bawala mu nsi e Uganda gwafuuka luyimba nga n'abagwenyigira bakulu mu gavumenti teri akyogerako. Okitegera? Kati yala bagamba musooke mulowooze nga tunasindika mwana Dubai ali overpopulated by foreigners kubanga bannayuganda basinga obungi kati tebakyalina mirimu gye bakola kubanga tegiriyo. Abensi endala ate nabo bakiyitirivu okuli abayindi ababanga ya Pakistan nabo bayitirivu nnyo kuba tebalina empapula nnyingi nnyo emirimu tegiriyo. Kino kigenda kuleetera abaana bamufuna stress ne depression nga bali mu kitundu ekyo ky'e Dubai n'ensi zisigadde obungi. Abaana bali mu Saudi Arabia mu yumba oba gye tuyita deportation centers oba ku agents office okwetola Saudi Arabia bayitirivu nnyo. Mwalayo video uli ku social media abaana bafuluma buli lunaku at least yetitono nnyo ku kisaawo Entebbe olunaku bayisaawo abaana abawera 300 on daily basis. Ewe namba etono on daily basis abaana 300 naye ng'ennamba 300 agenda ofuna kendi bayinza okuba tewera 50 kwabo olunaku lwe batuuka. Kitegeeza ebiri 5 bigenda kusigala awo okumala omwezi mulamba emyezi 2 nga tebafunye emirimu. Kati kyembagamba gw'atayagala kulwanira nsi yo okwejja mu buddu bwe bakutwalamu kitegeeza ensi ekulemye. Kino nze kyenkola onkola buvunaanyizibwa nga buli mu ssemateeka wa Uganda luwandire eggwanga lyo yogere bikyamu biri mu nsi ensi ebitegeere. Y'ensonga lwaki ye bw'aba akutwala ekyankwaza okusomesa nga akusomesa patriotism ye ate akusomesa bibye nga ye kulemezawo gavumenti na kulemezawo famire ye takusomesa kwagala ggwanga lyo. Mbuuze lwaki? Njagala obuuza omusajja omukulu eyakamala Makerere University essaawa zino amanyi kye bayita constitution n'amateeka n'ebiragiro akimanyi. Ensi ezisinga omwana kasitayingira secondary school nti ayingidde senior 1 part of the subjects balina omusomesa bamusomesa constitution. Mu Uganda basomesa constitution. Waliwo omwana ava mu senior 4 kutuuka senior 6 nga amanyi constitution ya Uganda. Waliwo omwana Uganda amanyi obuvunaanyizibwa mu Uganda. Constitution ya Uganda etteeka erisooka lisoma litya era nga obuvunaanyizibwa mu Uganda buvunaanyizibwa ki? If they can stop you from talking, that means bakujjeko obuvunaanyizibwa obwa Uganda busooka kubanga you have all rights to ask questions and you all have rights to get answers from the leaders. Bwe bakuintimidating nga bajja mu inbox ne bakutiisatiisa n'osirika kitegeeza tomanyi buvunaanyizibwa abo. Ensi ezeekalakaasa okukyusa obuyinza bamanyi constitution zaabwe mu constitution Museveni yaganda gibasomesa. Byensonga lwaki temulowooza? Bw'owulira Lumbuye ng'ayogera ogaba Lumbuye mutamiivu omulalu siri mulalu manyi constitution manyi obuvunaanyizibwa bwawe mu ggwanga. Bino byenjogera kinkakatako mu constitution. I'm a Ugandan who fight for freedom and to protect my constitution kubanga etteekamu eriri liŋŋamba nti olina okulwana okukuuma n'okukuuma ensi yo n'ebintu byayo n'okukuuma amateeka n'ebiro ne constitution obutamenyebwa. Kati njala babuuza bannayuganda bameka bamanyi constitution on average nga ne bambemba parliament walonda bagibasomesa basomesa nga bali muli nga tebagimanyi. Bw'oba omanyi amateeka ne constitution teweetaaga kubuulira kikyakola. Mu Uganda y'ensonga lwaki bajja ne social bajja ne gundi ne political education bamujja mu syllabus ya Uganda ne bamujjamu. Civic education yefaananyiza ku political education bamujjamu kubanga bw'olekawo political education mu secondary level kitegeeza omuntu ajja kufuna idea. Bw'olekawo
amasomo agalaga abantu kuba bikkulo mu bikitege okuba bikkulo obwongo bajja kutegeera obuvunanyizibwa bwe kati Museveni kye yakola yajjawo political education n'amusaanyaawo civic education n'amusaanyaawo kati mukulu constitution mugenda gisomerawa abaana bagenda kusoma di constitution bagenda tegeera bibaani mu Uganda. That's why nti bakuwa n'endaga muntu nga ya myaka 10 nga beggwako genda kufuka omunsi munansi iki tolina ebyo government gye muli gye mugamu ine eggwanga. Njala kubuuza tambula buli nsi wolaga buli munansi ayina bendewera mu nsi ye mu Uganda bekaba ayina bendewera mu nju zaabwe. On average njala babuuza bannayuganda bekaba ayina bendera mu nsi mu nyumba zaabwe kubanga tebamanyi rights zaabwe tebamanyi constitution. Genda wano wenyumiridde wano wentudde buli munansi ayina bendewera buli lunaku lukulu bazijjayo ne baziteeka mu madinisa ne batambula nazo. Buli entry point yonna ey'ensi eriko bendewere nene buli ddwaliro bendewere nene buli police station eriko bendewere nene kebere office nga yenkanata kuliko bendewere nene. Tuka mu Uganda ogisako kisaawe Entebbe odamu gisingana ku parliament nga ne ku police olumu bendewera tezibeerawo. Kati munansi agifuna ati amanyi omugaso gwa bendera amanyi omugaso gwa bendera. Amanyi omugaso gwa bendewera omanye ensi yo kyeki. Mbabuuziza on average bannayuganda bameka balina bendewera ya Uganda ba Uganda flag in their houses. How many are they? Nobody. Because they don't know their right. They don't know their rights. They don't know the constitution. They don't know who they are. Who are they in their country? They don't know. Kubanga bachi bama mu ntandikwa. Ne Museveni akwata akutwale kyankwaza akusomese. To brainwash you akusomesa NRM. Kimeme Museveni mulungi nnyo tambuza government projects zeziruwa. Zirudda ku projects. Mugwanga Uganda buli muntu yenna ngozizo omusango kugubwa ku bankuku olina okufuna lawyer wabwerere mu constitution mwekiri obbe nkola bakusobe kitali myaka 7 katofunye wadde lawyer akulereza constitution kwa tosobola kusibamu sibenga talina addo omusango tumwina bujulizi bumulumi kati yazizo omusango Segirinya ne munne bali mu komera babasibagira mu myaka bageze myezi 9 government yabulwa obujulizi ekipinga on kwa dijaninga court dijaninza court kyanonyereza kiki etteka lisomaliriti omuntu yenna ateekeddwa okujja mu kooti ateekeddwa okukwatibwa n'ateekebwa mu poliisi ayina okwapiyaringa mu kooti oluvannyuma lw'essaawa 8 mu ssaawa 8 kiba kiwadde poliisi obuvunaanyizibwa okunoonya obujulizi obulumika omuntu bwe baakutte bwe buba tebuliwo mu mute. Oyinza n'okumala ku poliisi omwezi mulamba oyinza n'okumala ku poliisi emyezi 2 ne bakutwala luzira n'ojja gavumenti ebuliddwa obujulizi yo gavumenti kuba temumanyi mateeka tebaagala mateeka. Nze babuuziza abantu bameka balina bendewera ya Uganda mu Uganda teri. Constitution article esooka esoma ki? Era obuvunaanyizibwa bwo ki? If a person or someone can come into your inbox nagamba don't talk about politics no zinga no gabande omusajja ase mu inbox yange nantisa that means you don't know what is yours, you don't know your responsibility. Teri muntu asobola kujja mu inbox yo kutisindikira message kutisa ekyo tukiyita intimidation era musango omuntu osobola mugulako musango tukimanyi. How dare you come in my inbox no nago kutisa tusobola kubanga it's my constitutional right. If you feel that I've committed a crime, open a case against me mumpite mu court impose. But coming to my inbox, vakugera byofuzi toyogera kino ekyo baba banyama tebwa mu musina do musiwa damu kujja mu inbox nga kutisa. Kubanga it's your constitutional right. But it intimidation tekikirizwa mateeka. Omuntu okujja mu inbox na akutisa. Neba tisa tuivude batutisa uli yankubidde simu nansindikira message simanyi manyi wosula family yonji manyi If all telephone numbers in Uganda are registered, a number kubidde registered, etekeddwa okuba nga emanyanya kubidde ne sawaji kubidde ndobozi bali manyi
bakutiisa bane muzukuke Kyagulanyi okugwa gukoze mulinda ki police sakoza muti muli sente mulinda ki omwaka mulamba temulina musala UPDF baba nabale babaterekera ensimbi za mwezi sakoza bajja ku mwezi uno gayi bamushise nabala bagenda batta mulinda ki amajega go bagalese kitegeeza muri useless UPDF nkidamu amajega go ngabalaze gayingidde kitegeeza muri useless temwina kye mugenda kukola okuyamba eggwanga kati before nga tebalina batta mwirwane kunga mutasaba bana Uganda balinze mwe mu constitution ya Uganda ekirema police majega gekikukolako ate amajega kikola nga gasinzira mu sebateeka kati mbate musobola kuyamba government kuyamba bana Uganda mugenda kuyamba ani mugenda kuyamba ani mugenda kuyambana nga wetwogerere essaawa zino ono omusajja ali mu kwenyeza kuleeta abantu bonna kubayingiza ggwanga munnansi ogenda kuddawa nawuliddewo ekizezengere kimu eyayita mutabani w'omugenzi Idi Amin Dada mbu yamusikira yazze wa Serwadda state agent mbosimanyi ndi wano nze mutabani wa Amin Dada tata wange yali bwe yafuluma eggwanga yafuluma n'ebintu by'eggwanga kati enzize mbirete mbikwase mu 7 simanyi bidize government bibiki mukulu abaana ba Amin bonna tubamanyi nzo kuba Yesu ali mwana wa Amin naye mu bintu byonna byolabe Uganda tata bye yakolera kwayo kubadde kujja mu pastor oyo musajja state agent oyogere kasasiro oyo tata wa muzika Saudi Arabia bamuzala Saudi Arabia Amin yatwala ki mama oba step mana okale katugambe Madina Amin yagamba bawange nali muwadiza n'okutwala ensawo ya sirira ngamba ezo sente sizange za bana Uganda Amin yagenda tayina de kintu kyonna n'agenda de ensawo sirira Uganda yagenda nazo kati gwe muvubuka guwaze nodde wa Serwadda sima yogera kasasiro wo tumanyi mu 7 biki byabakozesa tabani Amin mukulu wali mubuuze embeera gy'alimu wadde recently yali era kati ali kuki nonya baganda obona basingo munyi bali kuki kati go bakolesha obuzebuze gwanga Amin talina kiyatwala tata talina kiyatwala boga man court of arm giyatwala yali official court of arm eyagitwala mu Uganda oligino onaliwo goyagala simu yagala jimu simu nansi museveni musajja munyarwanda era kimanyi wanu yakweka amanya gamatufu n'agakweka ne tugazuula nenga bulira ensi talina buvuna buddo n'enkibulira ensi n'abaana besiba na Uganda n'esimu na Uganda katogenda biwa wangani yenga gwe mu bintu byosinza okulaba okutegeera kwe kuganda ogenda kuza ebintu kyetabi yatwala ki mu kifo ky'okugamba nti tutegeeza famire ne baganda muzo omulambo gwa kitamu guzike mu Uganda baguwe ekitiibwa gwatooza musime niyo simanyi omusajja bayakola naye mu abasajja mmwe tata yali famous and very strong yazimba n'atwera economy ya Uganda ku level endala alina luguudo ki mu Kampala alina kizimbe ki mu Kampala if I may ask kino kizimbe kya Amin alina kizimbe ki mu Kampala ndi kino kya Amin kebera kedi kalibe kizimbe mu Kolo kiri ludda nti kya Amin keribere ettaka nga liri mu Buganda liri ludda nti lya Amin teririwo kubanga ali agala ensi ye ne kebera bana abasajja ababbi abajja okusanyawo eggwanga buli wamu batuttewo banatera genda mu National Transport Corporation nawe bizi nga kubiteeka mu nsawo bikuba babbi nnyo kukitegera talina kiyatwala buuza maama oba step mother Madina Amin ajja kubuulira before nga tonajja kusimuwaza ggwanga nga tonavuma Kyagulanyi omanyi constitution ya Uganda nga tonavuma Kyagulanyi omanyi obuvunanyizibwabwo kwavuma Robert Kyagulanyi senta mu nyumba ye mulimu Bendeweera abaana bamanyi constitution bamanyi obuvunanyizibwa bwabwe kale ovuma Robert Kyagulanyi senta moyina abaana ate ng'oli musajja mu Uganda buli mwezi buli luvannyuma lwa myezi 3 bw'oba olina abaana basatu osasula millioni zitakka wansi wa 10 okubaweerera bamaze university bagenda kukola luddawa owakyawagira Museveni
Essawa zino lita amafuta egula nusu kasanvu okyagira mu 7 nenga kiri intention bakikola bakitegenderedde abasawo babedimi okyagira mu 7 sako za basirikale temuli sente okyagira mu 7 batta bana Uganda basaba makumira nga tabalina musango okyagira mu 7 mu 7 ebyo muri mukola okona ensi yafe nokutisha bana Uganda mbive kukutisha tisa kwakoma. You are a human being like me, like other Ugandans, intimidating people using guns. That is old fashioned. Era nkugamba mu Uganda aliyeyo bana Abasajja balinze ekintu eki kulya reply. Tebanafuna reply. Omuntu wakuwandikira ebbaluwa wakusindikidde message oyina omuddamu. Museveni atuse tetusobola muddiza kubanga tulina akatengo. Museveni alina emmundu kubanga amate tetusobola zifuna kumulwanyisa. Museveni ye muntu asinga obutiitiizi ku nsi ya Katonda kuno. It's because he hadn't get the real reply from the citizens of Uganda. But remember, anytime, anywhere, the real citizens of Uganda will reply to you very soon. You will get a reply. Either a written reply or a verbal reply. Ojajulia. Fetuchakola one verbal to kuogera bogezi na social media, but the real reply is yeah. I tell you won't like it with your family and your fellow mafias. Because to nafuna reply. That's why Ogamba will kill Tibana Chibagenda Tukola. But you will get the real reply from the real citizen of Uganda. Ogenda Tandikoba was sent until when? Until when are going to use money to bribe Ugandans? Until when? Kubanga to China sent, you don't have money. Nothing you have. Not to know Mutiara identity Arimukutaba, Uganda no education system. Eseno gina kubalukanga watermelon jibasudde wansi. Science atugamba mutima gw'omuntu gulimbigere ebigere bikuzimbe bigunda kubiringa landi mbaye bigenda kwabika nayo kyata abantu. Ero kyagala okubba n'okulya esirize gwanga. Ogenda zitwala wa mama. Nkubuuza Janet. Where are you going to take the Uganda where are you going to take all those properties? Because you are sick. Look at yourself. Igire. Obulamu bw'omuntu bwera mu kigere wansi eno mu fingerprint wansi eno. Mu footprint jebe ne bango tanso kuzibe bigere bizijjagale debera bige bapika mu kachitegezo no tero kwalika toyina bulamu mu kifo kyo kutula mu ntebe no repenting and wesonyi wa Uganda no gamba no ebikolo bye bitukoze bimala ero kyagala mu kyagala okubba n'okutaba mugenda biteka luddawa Museveni osulo logota no kuba endulo meketa amanyo ne woyimiridde mizimu gikugoba nayo kyagala okulemera kugwa kubango kimwe bakunoonya. Muhoza at your age ulimwe mizejo kwata abakazi tosobola na kwogera mu public nawe gantu ogenda kufuga eggwanga era oganti bonna bakuvuganya ogenda batta ogenda kutta mpaka ddi waliwo nabakulembeza abaliri ku ssere tebabanja baziikibwa bamusoli nobody where they Hitler the same nobody knows where Hitler is. Gaddafi nobody knows where Gaddafi was buried. Teyamanyi Gaddafi bamuziika. Time agenda tuka nga you can't explain anything to Ugandans nga tebagala kumanya bole banga badofi. And the most dangerous thing mu nsi ekintu omuntu akusirikirira no mu sitaliwo abategeera ko muna Uganda aliyo nga nekigambo kunga kikulemera okwogero kitya kubanga mukozese mundu emundu eringa lugoye bwogikwata n'omulala asobola ogikwata mutemumanyi bayita mundu aine mundu yasinga okutya gobo yagala tegera ti mundu ajina yasinga okutya awulire sasi nga livuze liva mu side eri jata kubye sasi nga liva lidda lyali bagenda zisula kuna bagenda kudduka bagenda kudduka gobo yagala tegera bano basinga okutya mundu esasi livugenga liva mu opposite side nga si bali kubye ojja kutegera nti omusirikale ate mundu jine tuwali badde wekubya bakulaga nina sente nyingi ne wacenga tutezikyantuuka drone yange yanga bwena nenga teziwere 13 ne tezikyakutuuka ekyo kibonerezo Museveni wayika Windows ne bakukanika tokyasobola kanikibwa ne tubuuza nti ndeko kibonerezo wotukira okusaba oluwangwa obulamu kitegeeza oba ogenze ntegeezeddwako ne mutabani nakuzi nayingira musasabula nanyone ku musaayi agenda mu kafiriji kalamu najja musaayi naye nanywako antugambe azala ekibi akiwongira nawe kyekimu kyolina okukola nawe omwana mutadde mu sisitimu eyo n'atamanya nti yalina chance n'agisuula
Kanaya ayagala kufuga ggwanga, which is impossible. Tikisubuka. So, ebyange mbimaze mbabuulidde mwenna abagagga mukitegeere nti mukanjoolagano kana kayinza okuddawo mwani kifuba nga mukizza munda naye nga abazadde mwenna temugezere mukkiriza omuntu yenna teddagala ku mulyango gwammwe nti aliwo abaana bammwe temukikkiriza okubagema badde temubakkiriza bagema. Abasawo bagambe mission yamwe, abasirikale mutegere buli kikigenda maaso, amagi gayingidde, ebiddako temumbuuza ogwange ngumaze Mukama bakuume ku lwa Katonda n'ensi yange. Nzanya omulimu constitution gwempa nkiddamu. Kino kyenkola constitution ekimpa. Sikola kintu kiri out of law, nkola ekintu constitution ekyempako obuvunaanyizibwa kikola. Siri waweerwa constitution. Era gwayo alumbanze ng'olwana nange, olwana na constitution ya Uganda kubanga nina right ezoogera ku bintu byonna. Byonna kubanga kinkakatako kulwanira eggwanga lyange by all means. Kati gwalumbanze oba olumba constitution ya Uganda batokimanyi. Ate kisinga okunwanya nwanira ensi yange nti ba invaders bagiwambye so si ba indigenous Ugandans. Nkiddamu nwanira ensi kubanga ngirwanira nga defending over invaders ba foreigners abagiri ba refugees, not indigenous Ugandans. Mukitegedde bulungi. This is my constitutional right and I'm not out of the constitution. Whatever I'm saying, it is mandatory to me. I have to do it. Whoever they are intimidating people, stop it, because those are rights for the people to speak and they are constitutional rights. Don't intimidate people. If you have power, stay where you are. Let people talk. Let people say whatever they want to say. They have all right to demonstrate. Why do you stop them from? Why do you stop them from demonstrating? They have all rights to demonstrate. Stop forcing yourself on people. People voted Robert Chagulanyi Sentamu, but we are still exposing this regime until people understand that they have all rights to defend their constitution and to fight for their freedom, to take back power into Ugandans who are ready to carry on after Museveni. But Museveni is fired and all your grandkids are going to suffer. They are going to suffer. May God bless Uganda and stay safe. Mwela. Tusikane ku Sunday mbe muli mulange mengo nenge kigenda maaso mu kitegere bulungi nnyo security alert nziba wadde